Naffe tubimanyi bamukuba musajja wattu state epanikinga mwayita mutya leader of opposition wagenda addressing parliament ya UK okimanyi kyekitegeeza so kati Museveni ajje y'amaanyi ge akozesa ebitongole byonna kati n'asanga n'abaana abaali musajja wattu bukyabamu obwalidde of opposition gulinga ogwafuuka omusango eyo ofiisi yaffe mwe twakoleranga ddiiru zaffe kati wano tugenda kusigala bagezi ffekka Jowero yalya akawumbi kamu ne milioni 7 dini wagamba kyokka ate wamala okulya akawumbi kamu ne milioni 7 ate fayiro n'agisindika mpaka gye yali erina okugenda ewa speaker of parliament n'agituulira ani yalya. I have two reports, one of Uganda Airlines and Uganda National Roads Authority, which are ready. So I beg to be guided on how I proceed, Madam Speaker. I am guiding that you present a report of UNRWA. There was a problem in the airlines, is it airlines? Where there was a leakage that was brought, that we ruled upon. We ruled upon that leakage. There was a leakage of a report. A property of this parliament cannot leak out, and you still continue debating on it. Mukawulidde omusajja yaleeta report nga ziri ready nagani na report ziri bbiri eya Uganda Airlines ne ya UNRWA. Speaker yamugamba nti leetako ya UNRWA eya Uganda Airlines eyo tetukyeyongerayo nayo kubanga waliwo ebyaliikinga webibanga byaliikinga ate ebyaliikinga property ya parliament eyo yabafuuse biwa abaana. Nze najja wano ne mbagamba nti Mpuuga yali obuwumbi 14 ekyandeetera obuvumu okubagamba mbu yali obuwumbi 14 nga tebulina bujulizi nga olaba Dini Lubowa atalina bujulizi era wabagamba mbu alina obujulizi abuleeti ffenna tumudde emabega. We don't support yenguzi naye ate we are not going to use that code okuta struggle. Okitegedde bulungi nze nagamba Mpuuga yali obuwumbi 14 ne mbagamba nti Mpuuga okumanya yali obuwumbi 14 we baali bagenda mu meeting yasembayo obuwumbi 14 abufune munywanyi we Medal Lubega Sseggo n'emmotoka yagiviiramu Luweero ompuliriza bulungi teyatuuka ne mbagamba nti we yatuuka we bayite Chobbe mu Northern Region basisinkana ba generals bana ompuliriza bulungi ne mbagamba nti essimu ya President Museveni yasembayo yabagamba ndaba bipapula mubawe otegedde bulungi ne ngamba nti nyina obujulizi nga Mpuuga akyusa ssente ne promoter munywanyiwe nga bagijja mu motoka za promoter bagiteeka mu motoka ya Mpuuga ebunnamwaya mu kikomera kimu. Okitegedde bulungi I talk with proof naye amazima ago ngajjawa because abakola n'Empuuga I work with them era ne ngamba nafunako n'emitwalo 10 ku sente y'omuliwo omusolo ku buwumbi 14 nalyako emitwalo 10. Wategedde bulungi nze kitegeeza era ne ngamba nti emitwalo 10 gyansanga opposite ne Masengere ne bazimpa emitwalo 10 ndyeko kati nze wemba njogera statement wezo ndeta facts ate facts kulokuba bananyi bazo bazimanyi nti ntuufu they have never come tebavangayo ne banneegaano oba ne bateekawo action yonna because nali njagala baleetewo action nteekewo action. Ni abantu ne bagamba Honorable Ssenyonyi bamuwa enguzi yakawumbi kalamba mu milioni 7. Nkimanyi bulungi nti be bana abantu be bamu abali bavuddeko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Lubongoya mutabani wa Museveni baba ne bagamba Comrade Katana akola wa SFC musirikale baba ne bagamba nti emotoka yange bulletproof Museveni yajengulira era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za sente baze boogera ebintu bingi mbasomooza olunaku lwaleero okujjayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bonna then tutekinge action iffe namubasomooza n'obasomooza kuba bye balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka buli we tutekinze action buli wenvuddeyo nembaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo mbadde nkolera ku bukakafu bannaffe abali mu kibiina kyaffe benyigira mu buli bw'enguzi owa miliyoni nnyingi mu commission for evidence
era njagala evidence oyo yenna ayina evidence oyo nga bajjeyo bena babayisa ku internet mubise ku internet naffe mutuwe evidence eyo tubeeko kyetukola kakasa nti omusajja yakwata sente zitandikirwako B etubuuza nti biri waati nti biliyoni twandibadde tumuyuzaayuza era mwabadde batunyiigira nga batubuuza mulwaki mwoleza Honorable Joel Ssenyonyi nga wano Mpuuga jangu ku vidiyo eno yennyini wenaggwerako ojja kuba okufunya okuddibwamu nina ne bennalabye ab'e Masaka abeeyita abakulembeze simanyi nabo bamemba ba Nuupu nga balina bye beemulugunya ku omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti era nga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya Nuupu Right Honorable Joel Bisekezi Ssenyonyi ke kaseera aveeyo atangaza eggwanga ku bigambo ebitiŋŋana nti yakwata ekyoja mu miro ky'akawumbi kamu n'obukadde 7 okulaawa n'okutta lipoota ya Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines mu kaseera we yabeerera ssentebe wa Kosase. Okulaawa n'okutattana lipoota ya Civil Aviation ne Uganda Airlines bye bimuteekebwako olwaleero. Njagala owulirize vidiyo eno we nagambidde nti kamera yokka yetuleetedde okubeera nti olwaleero naffe tukola ki tumuwolereza naawe amuyinamu embalabe gwe babadde olwedde balwazizza omutima ng'olowooza oba omusajja yagira njagala owulirize wano bulungi. I have 2 reports, one of Uganda Airlines and Uganda National Roads Authority, which are ready. So I beg to be guided on how I proceed, Madam Speaker. I am guiding that you present a report of UNRWA. There was a problem in the airlines, is it airlines? Where there was a leakage that was brought, that we ruled upon. We ruled upon that leakage. There was a leakage of a report. A property of this parliament cannot leak out, and you still continue debating on it. Mukawulidde omusajja yaleeta lipooti nga ziri ready n'agaani na lipooti ziri 2 eya Uganda Airlines n'eya UNRWA. Speaker yamugamba nti leetako ya UNRWA. Eya Uganda Airlines eyo tetukyeyongerayo nayo kubanga waliwo ebyaliikinga webibanga byaliikinga ate ebyaliikinga property ya parliament eyo lipoota olwaleero gye mutadde ku musajja nti yagikola ki yagibulankanya yagireeta n'agaya eri ready. Speaker n'agigoba. Who ate the money bwe zibanga ddala sente zaagabwa. So bannayuganda don't be fooled mugoberere ebintu ebigenda mu maaso. Dig deep nga tonnasalira muntu ki musango. Bantu abamu balalu abantu abamu waliwo ababafuukire abalala baagala kufuna we banywera ku mazzi kati essaawa eno Mpuuga ali mu kunywa ku tuzzi. Speaker yennyini naye ali mu kunywa ku tuzzi naye nga tukomawo ku kyemikono ku kyemikono mwagala tujja ku kyemikono naye yali aliidinzeemu delegation y'emikono naye mwamukubisa kisikando ky'abantu beerw'emiyaga ne mugaa nti simanyi yabba ettaka ly'abantu kuga buli abeeyimbyemu mu kigambo ky'obubbi mu parliament muyina kye mumutaddeko mumukeeping busy biri ebyabiveeko. Sekikubo ye mwamuwummuza bana ebyemikono mukyabiwulira. Sekikubo yo bamuzikiza bamuteekako abantu babeerwa emiyaga mbu yabba ettaka ly'abantu simanyi abatta simanyi abasongamu emmundu biki ebyo ebyemikono tetukyabiwulira. Kati Mpuuga alya bwanywa. Speaker wa parliament kati essaawa eno baagala buli muntu yenna alwanagana n'obubbi mu parliament obalaba bamutaddeko embeera. Mwalaba bamaakinga ku parliament ku Sekikubo ebyemikono byo tetumanyi na bigenda mu maaso ku byo. Essaawa eno Honorable Joel Ssenyonyi alina byalwanagana nabyo kati naye baagala muzikiza abo babajjewo. We are watching you all. So muyiyeeyo ku kipya muyiyeeyo ku kipya kino temwakifumba bulungi kujja. Kamera yabaleetera obuzibu kyova olaba yali yamuwandikira n'omuwandikira n'amugamba nti bannamawulire balina okukola ki balina okuvaawo. Kati teebereza bino byonna bibakubaawo nga buno obutambi tebuliyo. Olwaleero Honorable Joel Ssenyonyi singa kati Mpuuga ali eri alannamyaga nze nalya 5 oyo wuuli alidde kawumbi plus yabane mutugamba nti yalya ssente zaani yazimuwa. Toyinza kujja nti omukazi yafunye olubuto kye basooka okubuuza yafunye olubuto ani nannyinirwo
ani nannyinirwo era baga nti yafunye olubuto ekibuzo ekiddako ani nannyinirwo sente zemugazi yali ani yazimuwona atayogerwa linnya mutufuulinga n'abantu nabo bali awo balina ebibuzo bibateebuuza so ndowooza abadde alinamu akabuusabuusa Honorable Ssenyonyi ku nsonga eyo naawe oteredde omutima gwo kati guli saafi. Ssenyonyi yakolebwa gavumenti ya Bungereza against Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi, the younger man leader of opposition, was invited to the Parliament of UK. Agendaji addressing. How dare you invite a leader of opposition? Kati ya Museveni akufiirako n'akabinja ke. Noitwa musajja wa opposition agenda addressing Joel Ssenyonyi addressing Parliament ye Bungereza. Omwe 4 hours kubanga bamuwa 4 hours. I think he's supposed to go in October. Joel Ssenyonyi is supposed to go and address members of Parliament of UK. House of Lords are addressing. He was given allocated 4 hours. Kati ya Museveni yataddeyo 5 billion. Balina office eri wali ekyambuko coordinating n'omusajja wa opposition bonna nga bateekayo wano teekayo wano. N'obwo obubizi bw'olabye buleese buliko ba sponsor. Obwo obubizi bw'olabye buleese kakati kwaga amagye agali awo osobola okuleeta obubizi obwo n'odduka. Ku magye agali awo ne poliisi be bajjuzza ku nguudo ne ku kitebe kya Nuupu n'odduka nga n'amagye gaasuzeewo. Kakati ebyo byonna ffe tubimanyi. Bamukuba musajja wattu state epanikinga. Mwaita mutya leader of opposition wagenda addressing Parliament ya UK. Okimanyi kyekitegeeza so kati Museveni ajjeyo amaanyi ge akozesa ebitongole byonna kati n'asanga n'abaana abaali musajja wattu bukyabamuwa obwa leader of opposition gulinga ogwafuuka omusango. Eyo ofiisi yaffe mwe twakoleranga ddiiru zaffe waawe mukube teekayo leetsomba obubizi genda onoonya obuvuuka obusomba obubizi abusasula opposition yabutasudde okubuleeta. Sava njagala kusooka okwebaza emirimu gy'okola era omulimu gw'ongulaba okukoledde ddala. Ensonga eyo ey'akawumbi ako mu miliyoni 7 okikoledde ddala nga bwe nabadde nsuubira. Omuvubuka oyo Ssenyonyi atufuukidde akayinja mu ngatto naye omulimu ogukoledde ddala. Ngenda kutegeeza gundi abenga akulaba nga bulijjo wabula awo ennimi yongerera mu ddala amaanyi. We tunaatuuka ku kye tulina okuba nga tulangirira mu maaso kaawo oba oli awo tunaabaako abatono be tukyusizza. Nkimanyi tebugenda kuba mulimu wangu naye nkwebaza ogukoze ogukoledde ddala. Oyina abalala bawaŋŋamba oku-engaginga abayinza okwegattako tusobole okuba ate nga tukyongeramu amaanyi. Ndowooza tukikoleko tubeere nga tukyongeramu amaanyi naye nga weebalibe ddala.